Mwami Kajoba. Wanyi mugana wanyi. Je baliko mugana wewe Katongolo mutongolo wali mutabbizi wa BTFM ekintabuli ky'omuziki. Ogamba mugana wanyi. Je nisina tabu je baliko. Ana mugana wanyi. Hey. Nama muje baliko. Wabadde ngamba mukyala wo Kalo yabadde atya? Kalo mwana Katongole njagala lubuto njagala omwana mukyala afuna olubuto. Omukyala afuna olubuto buzibu kyati. Ati? Aha. Wanyi? Buzibu kyo buliwo alemeddwa ofuna olubuto kiki? Nanga bwe mayagama muninde nze byokulinda nze sikyabiragala nayagala muninde mu gwe wakamala naye ebbanga ki? ebbanga lya myezi ng'ena esatu. Ng'omwagala wamukwala wamujja wamuno mu kibuga wa mu kyalo? Wamuno mu kibuga ne mwana simutegeera mwagala. Kati obeera naye? Sibeera naye. Ye abeerawo mukyala? Omukyala abeera Makingi. Kati gwe oli oyagala afuna olubuto nsonga kiro omukazi gwe wakakwana egyo emyezi lwaki oyagala afuna olubuto? Bankuzizza nesobola sente nziringa naye omukyala simutegeera. Bakuzizza wa? Ku mulimu kwenkola bankuzizza kati ndi manager. So kati weetaaga okuba n'omukyala? Neetaaga okuba n'olubuto eno mu bayindi gyenkola tutunda mmotoka. Kati ye Kalo agamba ki? Agamba mpapa kukanso nsooke nindemu simutegeera. Mbw'olinda bide bya lubaga by'okufuna olubuto oba ayagala osooka omwanjule n'embaga ogende ewaabwe? Ebyo byonna sifudde ekikulu asooka afuna olubuto njagala famire. Ye bw'afuna olubuto bw'ati ng'olyoka omwanjula? Wafunira olubuto oba kumwanjula oba ekiddako mbaga ze sirina buzibu. Wabala empapula z'omuwala oyo oba tonnaba kubala? Empapula mbala naye ambuzaabuza tafuna. Akubuzaabuza tafuna. Kati yala tumukwegayirireko asobole okuba ng'afuna olubuto ssebo. Mukulu Katongole njagala afuna olubuto omukyalo oba tumugira tutya ngana bw'obima bw'okibitegeera. Abadde taŋŋamba konti oba afunye toba waliwo embeera ekyuse toba waliwo embeera yonna Kale tewali buzibu ffe tugenda mumugezaako tulabe oba atuwa ensonga ze lwaki akyayagala mutwalirize ekkadde. Mukulu Katongole ngerezaako. Omukazi ono kati gwegala ffe tumugambe ki? Munegayire afune olubuto. Oba naye waakawo wambwa? Waka si wambwa. Omalako bulungi. Munegayirire afune olubuto. Kale katumugezeeko tulabe Kajoba tofaayo. Kale. Musajja oyo nga si mwangu. Kajoba ayagala mukazi afune lubuto. Olubuto lumuli bubi. Alwagala. Naye teryayagala mukazi we alemefuna. Bamangu ago. Kati gwe Namayanja gomanye emikisa gyendi mugezesa. Ogigezesa otya? Naye bw'ona olufuna. Ate ku weekend eno tompona ku Friday katumalirize. Kuba essimu. Halo Kalo mukyala Kajoba? Wanji jarani? Kalo njogera ne Kalo mukyala Kajoba? Mukyala Kajoba. Amangu ago nafuze mukyala. Ani ono? Nze bampita Katongole omutongole ne Namayanja wano ne Kabogoza mu program agito omutabbizi. Omwami wo Kajoba yatuwadde essimu yo n'atugamba tukubireko twogereko naawe. Omuntu gwe nakalaba just mu mwezi gumu kitundu. Yabadde tugambye munno oli mukyala we era nga ina ensonga zayagala oba oli awo twogereko. Nze ekyo kisajja kinzijeko akajjanja n'okufa ku kakifubutuka bufubutusi. Bwe batyo bwe bakwana abantu oba bwe babaagala.
naye nga ye kale ffe ensonga eri emu yokka kife gye yadde atugambye tukwegayirireko nti abadde tayagala nnyo kulumwa mutima ate akwagala nnyo ng'era naye bw'okimanyi kubanga mbu naawe omwagala nnyo naye nga ayagala muteese naddala ku nsonga z'okuzaala kuba emyezi agambye mumaze emyezi oba ng'ena emyezi ena kiralwa ekyo ekisajja kale bannange ekisajja kinyiiza tulaba abasajja naye ogenda n'osinkana ekintu n'olowooza oba osinkanye muntu myezi emeka atugambye emyezi ena nkole ntya ntandika okukola nti mu myezi egyo ena anti kati ye abadde ateesa engeri gye bamukuziza bambi ku mulimu ne bamufuula manager kuba atugambye akola eri mu kampuni y'abayindi atunda mmotoka kati bamufudde manager kati ayagala abeere ng'alina amaka gaggumidde kati amaka gaggumidde gajjira muki mu kuzaala mukola muki byagambye mubokkiriza n'ofuna olubuto mangu aba asobola okuba nti oba akyala n'ewammwe nakuba n'embaga kati kankubuuze Katongole omukwano gwange n'oyo omusajja gwafuse gwabukwakulizo njagala okimumbuuliza nti nina kumala kufuna lubuto naakola ebyetaagisa ekisajja kirina amakulu naye munayalabika ye akwagala nti yandyagadde oba oliawo mubeeko ne we mutuuka okutuuka wa omuntu gwesinkanye mu mwezi gumu n'abeera ayagala okubeera nga abaako kye yeekolera oyo omuntu ki simanya mukebezi kiriwo okukebera bukebezi baana b'abantu kale mpulira nga kintamye musajja waawo yatalina makulu wadde mbunzaale kati gwoba waayagala ozaale gwe wakabeera naye emirundi emeka ddala nakabeera naye emirundi emeka Katongole nkugambye musajja nakamulaba mwezi gumu kitundu kyokka ye abagamba myezi ena muyaye mubbi gwe kyogala tonnabeerako naye mukwano nga yabadde atugamba yakubaladde empapula mukwano ki oguli awo gutategeerekeka bw'abanga yambala empapula mukwano ki kyogamba talina waaka gwe tomubatira makulu gali awo waaka ki ayina waaka kyogala gwe tomwagala twagala kuntabula muto saawa zino newankubadde mwagala ate mbadde ndowooza nyamba namuyambe wakati gwayogerako gwalina agambye alina waaka mbu era wasiima kati ayagala mwana ani yamugamba nasiima ekyo kisajja kyenimaze okuzuula kibbi na kiyaaye saagala kunsiriwalirako kimmanyira mbu myezi ena naye muyambe ofune olubuto bamugambye mbuno bwanayise Wakatongole nze nekwegamba nenkola kyetaaga ku speed saagala mmanyire njagala omudizeyo bako obugamba tansiriwalirako n'okukowankoye tammanyire amaka sikyayagala embu eyo kano omukyala Kajoba mukyala Kajoba